Ntindize gendo kuvira ddala eri ewaffe Masaka. Tuli mu city era ng'ebintu bitambulira ddala bulungi. Simanyi side eyo gy'oli gy'osinziira kutulaba ebintu bitambula bitya, naye nga economy sofa ekyafuuse economy. Ebya Namuganza mwabirabye, Parliament yo eyamuggyemu obwesige n'ebirala bingi bitambula mu ggwanga. Mukwano gwange kati omugenzi Crash Nsamba tumaze okumuziika wali Enkoowe. Tusaba Mungu ebyamusomako abeerenga abimusonyiwa, omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, ate ne family taata n'abasigadde Mungu yaba abagumya. Nkwaniriza, tuli ku Fik Media. Subscribe, like, comment, share ate n'akadekanyige programs zino zifune nga zaka premiering. Kati ene kalisizo gyenzize nzize okukyalirako mukwano gwange munywanyi yenna abadde yanneerabira naye nze nga nkyamujjukira. Omanyi omuntu akuyambye naddala mu industry muno mwe tuli kizibu nnyo okumwerabira, ate n'oyo kaŋŋambe yakweyisizaako obubi. Omanyi wano mu Buganda kale baga nti empisa teziba mbi, empisa ziba nnungi, ekiba ekibi guba muze. Naye omuntu eyagulaga omutima omulungi n'akuyambira, awo wali tosuubira nti ayinza okukuyambira, oba oliawo oyinza obutamujjukira. Gwe nina yaani ku set agenda kutweyanjulira, atubulira akola biki, tugenda kumumanyako ng'omuntu, tugenda kuwayamu tumanye radio etambula etya n'ebirala ebisingako awo. Nkiwa mugenda kumwagala, emboozi ye egenda kuba nnyuvu, ate mugenda kumuyigirako n'ebintu ebirala bingi nnyo, kuba guno omukutu gubagattako, emanye ebitabagattako mbireka ate abalala ne babibawa, nze wano mbawa bibagattako. Nkwaniriza, nsanyusa okusisinkana. Nange nsanyusa okusisinkana. Ogamba otya? Sigamba. Ogamba otya? Ndi wano neeyagala kutwaliza awamu. Nange neeyagala. Mbeera nga bw'ogiraba. Kigambo ekyo oyinza n'okikozesa nti neeyagala, naye ng'ebyaddala gomanyi wootudde. Kono menge kutwala. Awe ekikutwalaganya naye munnaaye ng'olina okisootinga n'osala amagezi gonna. Obulamu bulina okweyongera mu maaso. Okulaba nti munnaaye obaako ate naawe weetuusa, so naye nga wendi ndi mulamu, kyekisinga obukulu. Akulaba mweyanjulire. Mbadde manyi wammaze. Amannya nze Ssewanyana Batesta gokka. Toyongerako kirala. Osobola okwongerako gwe ky'oli ekikunyumira, naye nze ago ge gange Muzeeyi Mpagi ge yakola ki? Ge yantuuma, seepankako gamba nti neeyongereko geego gokka. Esseba. Naye kati Ssewanyana, bwe mpulira Ssewanyana liba lya kika. Batesta nalyo lya kika. Towulira nko nti Baptist ye mubatiza eyabatiza Yesu Kristo. John the Baptist. Batesta ye Baptist. John Baptist gwe Ssewanyana Baptist. Kati erya John kankubulire we nali kyayira. Dda nnyo nali ndowooza nga mu pittu eyo nga tulina ekyemu eyo Kamulegu primary school eyo. Kati ekyemu oyo yasomanga lisiiti mu baana abamazeeyo ssente ng'asoma Ssewanyana jebbi nekinnuma. Kati byeno nga nze nkiwulira bubi omwana omuto kati ate bwe yakyusa mbwe yamanya nti mba nnyiize n'agamba Yowaana kati John ng'alikyusa nnyo ye n'agamba Yowaana. Kati era nga mpulira tebikola ki, kati nze ku kitabo nga nteekako Ssewanyana Batesta. Kati kyo nga mpulira nze wembeera nga ndi ki, nga ndi bulungi. Kati lye John lyo lireke, siryange siryagala, njagala lino eryani erya Batesta. Erya Batesta lya ddiini, erya Ssewanyana lye lyange neddira nseenene. Muli bakatoliki awaka? Tuli bakatoliki, yenzikiriza ewaka gye twakuliramu era gye twasangawo. Esseba. Abali mu kankyogererwa mu ndongo naddala ku zi radio kuno bakyusiza nnyo amanya nti Ssewanyana Batesta ebyo nga bya kikadde nnyo. Kaneetuume bw'aba basobola okutabula ebyuma ebyo DJ gundi, selector gundi, super whatever. Lwaki wasigala ku linnya lyo origino n'otakyusa nti kandeeteyo ekinnya ekikanga nga bwe mpulira bagamba? Kituufu okubeera n'ekinnya ekikanga gwe n'ovaayo n'otakanga tekikola makulu.
nze bwe ndowooza. Kakati nali siyinza omanya abazadde bano batwenyumirizaamu singa obeera olina wootuuse ye nga taata nga maama oba omuntu yenna akuyambyeko naddala nga tukyali wansi. Kati muzeeyi mpagi oyo simanyi bakyali musanyudde okuwulira nga nnina erinnya lye neetumye dijje gundi ekirala kyonna so nga bwe babeera eyo mu kyalo nga ne banywanyi bwe banywa ku mwenge n'ateekako wali leediyo naga oyo mutabani wange nga n'amannya era ki geego naye abaako kyakoze kyakubiri kirungi. Kati tutambula baleeta n'ennangamuntu baleeta ebikwogerako ebyenjawulo binyuma nnyo nga biri mu mannya ago gennyini nga ne boogogera tugeze traffic ekutte nina kapikipiki kange nange kwentambulira traffic eyinza okunkwata nga sina element tugambe nga bwe bakubuuza gwani musajja bw'omugamba erinnya nga naye lyerira buli gyaliwulira naye okumugamba nti nze gundi nga tennanga muntu eyogera kirala nakyo kireetawo embeera ki endala. So nze saagala kukyusa mannya nga njagala okusigala ku kiki ku kintu ekyange ekyo singa n'abakyusa amannya kati nze banzaala Kajwa ewaffe mu Kyesiiga kati nebyo ebitundu batuyambeko bikyusa okitegedde obeere nga tozaalibwa luddawa Kajwa ofune erinnya eddala lyokola ki lyokyusa. So wakozeseza ekigambo ekyokutiisatiisa n'okkanga tekikola makulu ate nzikiriza n'omuntu eyeyongerako nti Ssewanyana Batesta bwe weegattako akalala awo kale neega n'obeera okoze eki ogajje ate sinze nzekko ekyakikola abantu bangi abakola ki ababikola n'okwetuma tugeze dijje Batesta nakyo si kibi tiri n'obeera okoze eki weereseewo. Kitegeeza nze nno n'abantu bennasooka okuwulira ku leediyo nebyanyumira nensalawo ne ŋŋamba nja kugenda mu midiya nabo tebaagakyusa ewe bali tandika obawulira nno nga ndi wansi eyo nga mu pifo naye nabo tebaakola ki tebaagakyusa ate nga baakabi okitegedde kati nemmanya nti okukyusa erinnya kyo tekikufuula ki tekikufuula wakabi tekirina kyekikwongerako sisuubira nti kirina kyekikwongerako kubanga bagakyusiza si baakabi ngaani sijja kuwa byakulabirako bw'abeera nga wakabi nga obamanyi nedda bw'abeera nga wakabi nga yakyusa erinnya singa teyalikyusa teyalibadde wakabi oba osanga kubanga munnaye yagaa nti munnaye okusinzira industry gye ndimu emirimu gye nkola nina okubaayo n'ekinnya bwe kiti ekyo kibeera kyakutiisatiisa nga bwe wagambye mpozi n'okwagala okuleeta ekintu olowooze nti kipya naye nange najja ndi mupya nga tewaliyo Ssewanyana Batesta mu leediyo Masaka gye natandikira nga taliiyo okitegeera mpozi nawulirangako omusajja ono gwe baasiba Alani Ssewanyana oyo ne mmanya nti era tugatta kika ate singa era gasangibwa ge mannya gange nange era ge naalisigadde nkola ki neetuuma. Taata ne maama be baani? Nze Mpagi Joseph ye taata, mukadde Najingo Jeni ye maama wange, bonna balamu. Katonda akyankumye. Bonna balamu. Amiina. Muli bameka? Abaki? Awaka abaana. Muzeeyi be yakatulaga. Tukyali musanvu. Era mukadde Najingo nga bwatuzaala. Era Katonda akyamusaasidde era ffenna tuli ki? Ffenna tuli balamu. Abalenzi tuli babiri, abawala bali bataano. Nze nsooka. Gwe muggulanda. Yenze. Eyo characteristic tugifaana. Kyembaagalako abazadde abo kimu. Kino nansonyiwa abalenzi abo abatulaba mulimu abakola emize gyabwe. Naddala ku baana abasooka omuwala n'afuna olubuto n'odduka emisinde n'okola ki? Ne balujjamu. Kati ekyo nagamba maama ono yannyamba n'emuzeeyi kuba sitole yaabwe eri nti maama yafuna n'olubuto nga bali ki tisi bafumbo olubuto ne lubasembeza ne bakkaanya abazadde ba sayidi eno n'eyeeno ne bakola ki ne abafumbiriganwa naye nga nze mwendi mu lubuto ntemya kitegeeza baali basookola akakujjukujju konna ne bakola ki ne bakola ekibi eri Katonda ne bakujjamu singa siriiwo kati so buli bwe mbalaba kinnyumira. Ate ekyo tekikoma kunnyumira ne kinjigiriza nti nange bwe mbaako wempise embeera yonna esobola okukola ki okuggwa notajjaamu muntu oyo kubanga obeera tomanyi bwagenda kukola ki bwagenda kubeera. Ewakawa Kajwa waffe bayitayo Kajwa gombola y'Ekyesiiga omuluka tuli mu Bugere era kati nga bwozze kalisizo okwatawo Dimo Road eyo oneyo gy'ogenda mu maaso eyo bw'otuukayo osobola okulaba Kajwa
Gwe gusoose nno kiwulira atulaba wali okiwuliddeko ekyo ekitundu. So nyumiza ku Batesta ono omuto awaka awo yali atya baganda be kwegamba bayinza mwogerako batya? Baganda bange kibayinza okunjogerako abaana ewaka bamanyi okulwana w'ebityo. Kati baganda bange basobola okunjogerako nammwe abandaba eno oba abandabidde eno oba gwe gye twasisinkana e Masaka ky'osobola okunjogerako gwandabako nga nyiize oba nga nnyumbye n'omuntu yenna. Kati n'ewaka bwe gwali ate sinze nzekka abaana abo omusanvu nga bwe mbagambye siwulirangako ayomba naani ne munne. Nze empagi oyo yali mukambwe bulungi nga tumala gamamaala okitegeera. Kati abaana bakolanga eddalu oba oli awo nga wendi naye nga seetabaamu kuba nkimanyi nga n'okubeera olw'okuba nti wooli nagwo musango lwaki wabaddewo nga bali balwana nayo kisobola okukola ki okukubya embooko. So embeera y'awaka sina kyennenyigiramu kiri awo nti kyali kya ddalu kewabe waka kewabeere ku ssomero. Emirimu ki egyakwanguyiranga muki okukola awaka? Ate waka tewaaliwo mulenzi tewaaliwo muwala nga bwegambye nti nze mukulu bwe buziba nku nga tukkirira okubeera kusena mazzi ogwo gokyabanga kyatteeka ebintu ng'era ggwe paka we nalabaawo mu P7 awo mu P7 omanyi nanzirako mulenzi. Kati mu P7 abawala bo nabo baali bajjirira nga bakozeekozeemu. Kati awo ne tukola olugezigezi ntugamba maama tetuddamu kwoza ffe bintu naye amazzi ffe tugenda okukola ki ogase n'ebintu byo byasinga okunkaluubiriza naye amazzi go ne mmanya nti era towona go gaakusenebwa. Kati ne tubyawulira awo abawala ne booza ebintu ne basena amazzi naye era muzeeyi mpagi ng'era amazzi agira n'agabasenesa ayagala mangi biki naye nga awo ne tukiyawulamu awo. Kati okufumba okwo nafumbira ddala tolina kyolina nako nnimba kubeera kufumba nnyo. Emmere gye nasinga okufumba ennyo gyesinza kwerabira naddala nga ntudde P7 akatogo ka muwogo kano bwe tugenda mu nnimiro n'emukadde kuba twabanga babiri bali bakyali ku ssomero ne muvaaka bakyasoma tumala ebibuuzo nga bakyasoma ojja weetisse n'otuuka n'owata n'osalaasala. Kati awo we natandikira paka kukusiba emmere era ng'omuganda bw'aba. Tubuulire kusomako. Okusoma kwange nga bw'omanyi sijja beewanirako gavumenti masomero ga gavumenti mwe natandikira e Kamulegwawo saali mulungi nnyo byonna byaliko. Nze we natandikira okuva mu baby paka P7 sijja kugamba nti nali mulungi nnyo saali mulungi nnyo naye nga ngezaako okwefaako ng'omuntu kubanga saakulemberako nate saasembako okitegedde awo mu 12 awo ne saabeerako mu 2 bakoze eki basembi. Kati kitegeeza saali mulungi nnyo ate saali muki mubi nnyo. Kati okusoma kwange awo nga mwentambulira. P7 n'okola otya? P7 nakola obubonero bwali 22 bwali 22 mu mbeera yaffe eyo gye twalimu mu mbeera yaffe secondary saagenda awo nagenda we bayita ku St. Maurice SS Lwaggulwe. Kati awo we nakolera ekyasinga okunnuma kyenjukira nti nakola obubonero nga bunteeka mu second grade ku senior 4 naye ne bampushinga ne banteeka ate mu third. Mulimu amasomo gammwe manyi oba nago bakubala oba luzungu kweri kuliko lye nagwa ofuna omwenda. Lwali luzungu ndowooza nakola 8 mu luzungu. Kati nga gunzi tebamanyi olina kufunamu ate credit okitegeera. Kati ne bambuusa ne banzeka muki mu yokusatu naye nze ne sifaayo kubanga kinali njagala nze nali nkola ki. Anyway sijjukira bulungi naye ng'ebiseera ebyo nzijukira nti wayinanga gy'oba ofunyemu omwenda yekubuusa n'ekuteeka mu grade endala. Kubala ono ne oluzungu bye byasinganga okukola ki okukubuusa naye nga oluzungu baagala 6 okudda wansi. Kati kubalayo nga ne bw'ofuna pass 7 osobola okukola ki oba si ekyo nga kituufu nawe bannafuna omwenda muki mu luzungu oba mu kubala. Kati ekyo kye kyasinga okukola ki
nadda ne ku simu neza munene gati obonero bwange obwo ndabe ddala mbadde nafunye obwo ogana buli wabufunamu okubuusabuusa obeera olabanga obutono olaba wali olinayo mukaaga eno butaano eno buno ogenda okuba obuntu buwera ssebo mu mpolampola naye neŋŋamba kasita bino nzikirizibwa okusoma amawulire genkolaki genjagala era awo wennakoma kusinyafo wennakoma wenaveerwa gwe Kamulegu ku primary nasala busazi nenkolaki negenda ku senior 4 ku secondary ku Morris gyenamalira senior 4 gimazi oluki ekiddako nayagalanga nnyo okusoma nze kakati nabeeranga mu kyalo eyo nga wali nga sinaba kutuula kugenda mu kisulo kuba nakigendamu omwaka gumu kati awo natetenkanyanga nnyo okukola ssente naye nga nzikola nga nina kyenkola kyennoonya kati muvaaka nakola nnyo ssente nalimanga okusinga kuba nali mu kyalo ekajju eyo ng'abantu bampa emirimu ogw'esatu ne tugusabula mu nnaku 2 namukwano gwange gwe nalinga naye nga tukola ebyekipakasi n'ogenda oli n'akusalira olubimbi kali ng'akasente kange ako bwe nkafuna ngenda kumwala eddima eyo nensobolayo ebyennyanja nga mbisiika ebimu nembiguzaako abatuuze awo okufumbako kati akasente vaako egenda okuggwako nga ninamu akawera kati nina rediyo gye nawulirangako akalango akayesomesa ensonga za media neŋŋendayo nenfunayo certificate era nagisangako eyo rediyo bwe nagijjaayo ate wasomera ku rediyo wennyini kyali bwe kiti nti rediyo eyo bagiyitanga Buladde kati kwali ku nsibuko y'ennono kati nagiwuliranga nnyo nga mbeera mu kyalo nga bakuba omuziki biki nga nayo nkola ki ngiwulira bwe ngendako ne ku Equator radio nasenganga kuwulira 2 Equator nayo nga ngiteekako kati kuli kwe nawulira akalango ku Media Institute biki ab'e Masaka mujje wano eno mufune foomu ku 300 nagisa certificate no nenfunawo foomu ku 300 kakati kati ate nayo party ndala nga maze okufuna foomu awo kubanga ekyasinga okunkola obubi ngenda omukulu ono akola ku radio star bamuyita Ssewanyana Ssewanyana be baali mu rediyo eyo atwaniriza bulungi webyemizannyo bwatwaniriza ebiseera binakola ku BBS okwo nakwakolako ebyemizannyo ne ku star kwali ku star radio kakati bwatwaniriza ate yazina olw'esatu lwange siruwadde eyo bampa foomu ngendo gisomako essomero nali mayiriri Masaka essomero nga liri Kampala Wandegeya nensanga okusomoozebwa kuki esatu mazo giwaayo gyo tebakola ki tebagizza so nga nze mukalango nalowooza nti essomero liri luddawa nga kikyembaza nti waaliwo maama mu nnyendo nti wenja okuvanga nkole ki sente z'ekisulo zino hostel nga sijja bisobola nga nze neeraba gyenva okitegeera kubanga abaana abo nga basoma abavubuka kinyuma okumanya wajo okola ki ewaka wafaana watya gwe ne boneematiza mu mutima ng'ozimbazimba naye ng'okimanyi tojja kusobola hostel zaali za 40 okumala emyezi emeka 4 buli semester twagisomanga nga ya myezi emeka 4 10,000 buli mwezi twali tulina okuwa emitwalo 85 tushoni kakiteeka kameka ate nga muzeeyi 85 olw'okuba nali njagala ensonga zaffe zino saakimugamba namulimba nemugamba emitwalo ameka 4 neŋŋamba Katonda yamanyi tata nanzikiriza ntuukayo ye maama nemubuulira amazima kakati naye natuukira omulimba nali maze okufuna ensonga lwaki nina okukola ki omulimba essomero bwe ndiraba nti liri Kampala kati Kasubi eyo nga tulinayo kojja nga ntuuka ewaka ndaba mukadi mugawa ategedde nti agenda kusoma naye essomero liri Kampala naŋŋamba era gwe sente zo zikusaze maama nga yaŋŋamba sente zo zikusaze kakati ogenda kubeera wa nemugamba omanyi kyogenda okunkolera nti kubira kojja Ssewanyana omuŋŋambire oba okuva e Kasubi paka Wandegeya nga simanyiyo kumpi osobola ekyo kye namugamba koye nti esimu yino
kangwe namba yakojjawo wana ni yawo nina akasimu kange nanga akamapensa kangwe namba yakojjawo kalechi omukubire nga mulamusa namubuza ekibuuzo eki nga yanzibika obanga yanzijawa mu kinnya mwakojja okuva ewuwo ekasubi paka wandegeya osobola okutambuzaawo ebigere kyekibuuzo kye nakola ki yinazamu nangamba yi kumpi nnyo wano konze kati ebyokumusaba okubeera ewuwe sigenda kubyogerako maama yalina okukola ki okubimugamba nemusiibula maama nemugaa wategedde ewakojja nja kubeerawo kubanga kiri ekiti ne bwekiti konze koye nti kale Katonda nanyamba nga kumpi kojja oyo nga muzimbi kati sente zize nalimba taata nga ntegedde nti kojja muzimbi nga nkimanyi nja kupootanga nga buli wempota ne kojja mpa omuki nera naku ate era nemba mugezi sakiriza era nze kusasula ezo nengenda nendaba director nze gwolaba natta muzeeyi naye nga mulamu era naye kati takimanyi mpozi nga akitegedde kati nga olwokubozze namutta nengamba director namutunuulira nga musajja baali bamuta Siraaje nga musajja alinamu omutima gw'obuzadde mugamba muzeeyi wategedde nti muzeeyi yafudde olwo namala wiiki nga sisoma nali nakiseetinze bulungi wiiki namba ndi mu kupoota era navayo n'emitwalo 7 nti taata yafudde nti naye nambuza wajja otya wano kati nga ffe tulina okuwa emitwalo eri fomu gye nagambye yali ya basalo olwo ku 85 ne batutema nga tuwaana mu 5 kati olaba wembi munnyonnyola nti ate muzeeyi yafudde biki nambuza onaasobola kusasula ssente mmeka nga gwoza esasulira ekyo kyogenzeemu ne tukkiriziganya nga nina omuwange emitwalo 20 mwegi semester nze ze nasasulanga naye nga bannange mulimu ab'ekinaana n'abaana mwemeka mu 5 naye nga amazima gali nti nalimba nga muzeeyi gyali muki mulamu naye nga noonya embeera wenkola ki wempitirawo kati ekyo nawo nempitawo awo osoma nosoma wakojja bwensoma wenve wakojja bwengenda bwesisomye nga obimanyi nti wabaawo ovuddeyo 6 n'omusanga gye yagenze nakuwa akasente bwe bityo kati twogera ku mwaka kyogo anti nze natula senior 2013 kati 2014 asiba nagenderawo nagenderawo era kinjukira nti certificate yali esomebwa omwaka gumu kati ya myaka emeka era nze ffe twasembayo okusoma certificate ku mwaka ki gumu mu 2014 kati abajja 2015 bo baatandikirawo okusoma certificate y'emyaka emeka 2 naye nze nakoma ku mwaka ki kati babatikkira mu 2015 oba bakuwa certificate yo ng'ogenda nti baali bamala emyaka 2 okutikkira nti abasoma mu 2012 baali balina okulinda aba 2010 abasoma mu 2013 nga balina okubalinda aba 2014 abo batikkirire gumu bwe namala okukola ebibuuzo mu gwe-10 endowooza gwa 10 nze nengenda ku yintaani mu gwe-12 balina okukola ki okutikkira nenfuna omukisa era nenzayo wa director nga sente z'ebikujjuko bino graduation eyo nga sizirina nze nga mpulira si bya makulu kale mu ndowooza eyange okwambala gawuni ebyo nze nga mpulira kirungi naye nga bwe mpima ensawo biki ndaba ate si bya makulu omulimu obeera tonnagufuna nga tobyetaagisa byetaagisa kwali obulungi naye saali bulungi naŋŋamba obeera tojja kusobola ekyo osasula emitwalo 5 biki n'ennyanguwa ezo nenkola ki nenzisasula era nze saayambala gawuni certificate yange bagimpa ng'omwana we banaamuwa lipooti wakitegedde kiraga nti okusoma kuwedde nga kiri buki bulungi era bagenda okutikkira nga ndi Masaka ku Equator ku yintaani mu kusoma eyo ku institute wantabula nnyo kubanga omusajja gwe baatuwa atutwale ku yintaani yantabwanya yangaba gye bayita embaale ye nga gyantutte ng'embaale era sirina muntu gwe mmanyiiyo kati nga ŋŋamba ŋŋende eyo ate nga nze nina endowooza nti kyalibadde kirungi wokoledde yintaani n'onyiikira n'obasabira ddala omulimu nze nga kyekindi muki mu mutwe kati eri nagaanayo era saamala director oyo namutawaanya nnyo era neŋŋenda nemugamba director nti wange obuzibu bwenfunye buli bwe buti bangabye embaale
nensobola Masaka kubanga gye nina omukadde wensobola okuva tiobeera osobola Masaka nti kale genda kuki yangamba era ngende kubuladde kyakayeje yali asinga okolagana nayo amazima gali nti nayo saagendayo nayambuka kasozi kebwala ku radio Equator. Lwaki gye walondayo? Simanyi omutima gwange esanga bwesanze ng'omutima gujagadde ekyo nti genda eno tomanya bwe natuukayo nina bannange be nagenda nabo manyi ebintu byange ebisinga nabikozesanga nnyo amagezi g'ensi nina bannange babiri be nagenda nabo kwaliko Saddam ne Jimmy nze nabakaka nti tetugendayo director nze mugambe nejjukira bagamba nze mugambe naye akkiriza nze tugenda e Masaka ffenna intani twatuzisasula emitwalo 10 nenegalira twasasula kubanga twabiranga tulina okulyawo ekyemisana era twakiryanga kati ngaebyo ebeera ya mwezi kati nze nga nina kiri nti wookoledde intani olina okusaba eki okusaba ogezaako kati nenfuna endowooza nti ne bannange bano nabo kye bayina kuba ekyo obeerako keweerekera kusaakola ki saakibagamba kakati kye nakola nga mbagamba mwategede tusabe omwezi gumu ndaba ne bagenda tuddiramu ate eri tubikoze eki tubisome wano tutuukiriza ki kumalayo kusoma kati ne bakkiriza nze bwe neebuulirira nasaba muzeeyi emitwalo 10 yagimpa naye olw'okuba nti eri naaweerezangako jja nga mpootanga muzimbi naye nina 10 nange ezange nga nkwata emitwalo 20 nzije nawa manager nensasula emyezi emeka baye ne basasula omwezi ki gumu nga kyenjagala nti omanyi bw'obeera n'abantu bobadde tulina batuuka ne bakufuukira omugugu ate baasasula ebbanga likyaliko kati bali nga babulayo wiiki emu omwezi gwabwe guggweko nengenda mu ofiisi nze agenda ate okusigalawo omwezi omulala nensaba manager omulimu nambuuza Batesta oyize nti manager anjize koleremu ngamba kasita okyayiwo tujja biraba bali nembanga mbazibye kubanga sikyangu omuntu ali ku intani muwa ng'olinawo ono naye ng'akulaza obwagazi era bo babawandiikira ebbaluwa eziraga nti internship ewedde ne bakola ki ne bagenda nze nembeerawo saddayo mu kyalo nabeerawo ku Equator paka manager lwe yampa omulimu nga sivuddeewo ng'era buli wembulwa akasente njukira ebyennyanja byange bye nakola ki bye nasiikanga bano abalyamu olukwe olukwe olwo lwali terulina gwe lunyigiriza kyekyenjawulo ekituufu nze nabawapula ntusaba omwezi gumu naye nze nasaba emeka naye sina gwe nanyigiriza nange nali ndi mukola ki kyabayisa kitya tebamanya tebakitegeera nti omuyaaya ate ye bo balowooza nti kyakanfunye mukisangire nga ki nga wendi kubanga buli omu yalaganga nti ngenze tunaddamu n'omulala tunaddamu ne balowooza nti nange nkola ki ate era ekirampozi kye nabagamba naga kati bano abakozi bano baali balenze nga bato embaga kati tusule kumpi baliraana era saasula eri mu nnyende wa maama omuto nasula wano baliraana nga twagala omukwano ogwe manyi omuntu obeere nabo lyayinza n'okuyambako ffe nga kyekituli mu bwongo kituufu baali basobola omuntu ali mu kintu asobola okuyambako bw'aba n'omutima omuki omulungi. So eno ku ssomero olaba nga kye wali ogenze okuyigayo ddala wakifuna ku institute nakifuna oba oli awo nina n'ebyennaleka naye ng'omukisa ogubiyiga gwakola ki gwaliwo sisobola kwejjusaamu yadde omundi naki kati ku intani eri ogambye ojjukira kati lecturer yali yakugaba eri Mbale kyaggwerangawo ku station oba waavangayo lecturer ja supervising list alabeko oba muyina kyemugize supervisor yali alina okujja n'ebyo ebyokusoma nga woobimanyi yatuuka n'angamba transport biki kubanga eyo sije naggaba nenkubira director nti ate omukulu agamba bwati nti ajja ku supervising kakati naafuna waliyo ya masomero e Masaka yansaba oba alina mawulire wano ku radio kuba tuyigiriza njukira bamuyita Tebusweke Xavier natu supervising ye na muwa report yaffe ye teyatuuka ye teyajja yayambisa muntu ali ku station ku bakozi kati nakola omulimu ogwoli bwe yali alina okukola ki okukola netumaliriza bwe tutyo oye novanga bwotyo bwogasomye bwogayingidde wali oyongeddeko okuva olwo okuva olwo saayongerako
ng'ensonga eziŋŋaana si nnyingi ziyinza okubeera entini nazuula nti okusoma kirungi naye mu mulimu guno n'ekitono oba olina okuba nakyo. Kati okusoma era njagala naate bwe singa ofuna omukisa tomanya oddayo. Ate nnyinza obutasoma mawulire kuba nkimanyi nti nagayingira olw'ensonga nti wawo abantu bemanyi nga basoma amateeka naye ng'ate bakola ki? Bakola mu mawulire. Kati nze nange ngisobola okweyambisa omukisa ogwo tikiri nkimanyi kiri nkimanyi nkiwulira kati nsobola okuddayo n'ensoma ate ekintu ekirala. Omukisa gujja ki kiwandisomye? Omukisa omuntu ayinza okuva eyo story eyo ng'omukutteko n'agamba kankuteekemu Batesta akasente mu mawulire nti sigoba osoma kuba gw'ogalimu. Obusomesa buno nali mbwagala okuva wansi naye ate muzeeyi yabunnemesa ng'atya nze saagala nnyo mwenge sigwagala ng'omuntu okugunywa aguyenywa simwinaako obuzibu era mba nabo. Kati neyambu tubuuza nga ye ng'anyweddemu gweyagala kusoma ki? Taata busomesa. Osoma biki omwenge omwereere? Kati ekyasooka okumbeeramu nga ndowooza bw'osoma obusomesa olina okunywa omwenge. Okitegeera? Olwabo abatintini be mwali mulaba abasomesa. Ewaffe ku kyalo waliyo abasomesa kituufu nga banywa omwenge n'abatagunywa ssomo luvannyuma nabalaba. Kati ne mmanya nti obusomesa si bwe bunywa omwenge omuntu yakola ki? Naye ye taata yaŋŋamba nga kiri n'entwala ki? Obusomesa ne mbukyawa. Kati mu 2005 ngenda ku mugigi nsoma omugigi nga bwe tuli abakatoliki. Kati waliyo omukyala nga ye sekuritale era twali twamukazaako Seeku naye nga ye Madamu Makise. Atugamba buli ali wano ng'olowooza osobola okusoma obufaadha maama wo ne taata wo nga baakuzaala si bampeta tosobola kola ki? Kubeera faadha nga w'omanyi obukwakulizo obubeera mu ddiini yonna okutuukiriza ekyo. Kati bwe yakyogera maama ne taata nze banzaala si bampeta ne mmanya nti kati ebyange bikomyawo sijja kubeera ki? Taata bwe yanjija mu busomesa n'agala nnyo ate abafaadha nga bannyambalira bulungi ndaba bayimba emmisa ndaba buli omu abaagala nga njagala nnyo okwagalibwa ki? Abantu nga ndaba bakola ebintu ebirungi nga nze kyenjagala. Kyannaku omuntu eyali faadha yali ayagala ekyo kumusanga saidi. So kati obusomesa era ndowooza wali ogenda kusoma bwa primary? Obusomesa awo ne ku leediyo nali mbuuza nnyo. Waliwo omusajja bamweta Yisima yabeeranga nnyo eyo ku kyalo ewaffe ng'abeera nnyo ne Kampala. Kati nze nga manyi omuntu okubeera e Kampala kyamaanyi nga ngamba naye abasajja abo abakuba ennongo ku leediyo abakola ebyo basoma paka mu kiraasi ki? Nangamba nedda ne ku senior force osobola okukola ki? Okusala n'ogenda ku koosi. Kati bwe nakuba essimu kala yakalango ke nawulira ogenda ku Queen Media era baŋŋamba kyekimu nti senior force nti osobola okukola ki? Okujja. Kati nze namanyanga nti chance ya taata ekyaliwo ebyenkya tobimanya kyekyangana okuddayo ku HSC ekitegeeza okukoma ku senior 4 olw'okuba namanya nti osobola okusoma amawulire ng'okomye wano. Singa kyali kyatteeka nti olina okubeera ng'otudde senior 6 nayo ssebo naali gitudde kubanga nali nkola ki? Kati n'obusomesa obwa primary osanga naali busomye naye naaliyongeddeko. Kati ku budde buno osobola kusoma bwa primary mba nina kusoma bwa secondary oba myaka 10 nze bwe mba nina okukola ki? Lwaki? Nti mba eno saagala kuvaayo neeri nga nkoze ki? Nga gyendi nga bw'olaba Uganda. Kati era mba njagala nsoma ekintu nga kinzikiriza okuba bwa secondary osobola okupatitayimingako ne primary osobola kuba amawulire osobola n'ogakola ekiro ate ng'okusomesa tokola ki? Ate osobola okwogera ne mukamaawo ku saidi zombi nagondezagondezaamu singa oba byokolanga naye awulira nti alina kyakola ki? Ati subject kyolowooza gye wandibadde osomesa just in case ng'oli mu secondary? Kati history ono CRE geography n'Oluganda ezo ze nasinga okukola obulungi. Kitegeeza ebintu by'okoze obulungi ng'era ogenze mu layini eyo biseera ebisinga obeera osobola okukola ki? Naye ate kubala ono wa primary naye nali mulungi ne mu secondary n'engeri gye yakolamu embaligaawo nga ebintu bitabuka waawo ebyagiramu awo naye nga bwe mbeera ngenze wali mu bwa primary nawo nsobola mpozi science ono mu primary
yantawanya so chicho talierabira mu buto biyinza okubeera bibiri nti nga bwe nagamba nti nze saabanga naddalu twagendako ku luzzi nga tuli bato oba bisatu twagendako ku luzzi nga waliyo omusajja bamuyita Kasozi nga yasimayo ekidiba ky'ebyennyanja alondiremu nga muvubuka abaana ne bazanyira mu kidiba ne bakuba n'obwennyanja obwo bwe yali aloopa mu bazadde nange yandooperamu ng'ekituufu ne bwe bazanyirirawo saaliwo naye nagenda nabo ku luzzi nenkola ki nembalekayo muzeeyi yansabula naye yankubira bwereere ekyo so akola ki kukyerabira naye walala yangulirako era olugoye yali t-shirt naye nga ng'omu eringa ekisweta ndowooza waliwo ewaataggulu ku kayiti yagiraba nangamba nagulidde olugoye olwo lugumu ku mmande leero lwakusala olugula mu katale ekyesiiga esaati eyo nayo yankubya ye ng'agamba obugumu bwerina nasaze ensale ekyamazima era yankubira ki bwereere kati ekisembayo nga kyo sobola kukyerabira mu buto nali mulungi mu kisaawe ky'omupiira ekamulegwawo nazanyanga ennamba ez'emabega ezisinga naye basooka kundabira mu ggoolo ankwata omupiira wawe amasomero emipiira gye gakuba aga primary nemusooka nemukubanga abasomero nemukolawo ttiimu oba ebeera yamuluka nemukola ey'eggombolola kati zonna nazibeeramu nga mpitawo kati tutuuka e Masaka essomero Kamulegu twazanya n'amalala agatwetoolodde Bugere Lwaggulwe St. Lucia ezo Marys nga bagenda balondamu abalungi nange neŋŋendera mu balungi ne tufuuka ab'omuluka gw'e Bugere bwe tufuuka ab'omuluka gw'e Bugere ne bantwala ng'omuluka gw'e Bugere ne tugenda ekyannamukaka ye yali ekyali eggombolola kuba kati baatuza mu kyesiiga ne nkwata bulungi era omupiira gwange era ne bannondamu ng'agenda okukiikirira eggombolola n'abalala ne tugenda e Masaka ng'olwo tufuuse bekyannamukaka tetukyali ba Kamulegu primary school ne nkwata bulungi omupiira gwange kyenjukira nti olw'okuba nagukwata bulungi baali balina bino ebyokupima abaana bakupima obuwanvu manya amakati n'obuzito nakwata omupiira ogwasooka tebanjijaayo ogwokubiri abapima ne bampitayo nga baba basina kuzannya n'abantu abo nali mu ttiimu ento Asafred n'antwala ne nva mu ggoolo ne bampima ng'ate empita nali nsaze ne kilo 2 naawo n'ensirayo mu ggoolo era nze ne mbaawo mu kwabo abakola ki kati okulonda ttiimu ekyekirira disitulikiti twalimu 2 ab'ekyannamukaka nze n'omwana omulala bamweta Amidu yali azannya namba 5 kati ekyasinga okunnuma awo omusajja yatusomesanga kubala Master Bugembe yajja mu kiraasi ku makya n'aŋŋamba bampitanga linnya lya father olw'okuba nti eri eddiini navaayo nayo ku magigi kati bonna gyeno bampa ekyo obwa prefect nga sikubiddwako n'akalulu ng'essaala nze nzikulembera biki kati nga bo bampita father nibanga father banno bagenze gwe togenze nawulira bubi era kyambeerako nga bwenteekako omupiira ne mpulira nga bakola omupiira ne bagamba golokipa myaka 18 ng'ate ndaba nange nkuze gye nnina ngamba osanga nange naalibadde ng'oyo okumanya kyampisa bubi na buli kati tekinnaba kunvaamu bulungi nti mutabani wange bw'abanga ayagala nnyo omupiira nti naagumukkiriza ku leve ey'essomero olw'ensonga nze bampisa bubi ekyo ndowooza kyenneevuma mu kusoma bampisa bubi nti nayagalanga nnyo nga ndaba nfaayo nnyo ne batantwala nze saakiikirira tolina opportunities zonna ze wafuna akadde konna kawamalanga ogusamba saagifuna saafunako opportunity yonna nti oba kino na kino nali mmanyi nti ngenda gifunira awo kubanga twagenda batugamba nti waliyo amasomero ye Masaka ag'ebbeeyi ga Masaka Seeke bw'okola obulungi basobola n'okutwala kati ebyo nga byennoonya akasente eri nkugambye kati nekimbeera ne batantwala kuba nali neewulira nti singa bampa omukisa kuba nafunanga chance nga buli wengenda nze nsooka mu kisaawe ate nga tebankubako ssaawe kubanga nakolanga kye nnina okukola kati nga nina obumanyirivu nti singa ŋŋendera ku ttiimu Masaka eyungudde ndi ku Masaka district ŋŋenda kusooka mu ggoolo w'ekyannamukaka singa nsooka mu ggoolo ŋŋenda kukola kye nnina okukola tebantwala ekyo kyannuma na buli kati era
omuzadde nga mbadde emabegaawo nga nyumiza bulungi n'omuzadde ng'omwana asamba omupiira ngezaako omugamba omwana mugambe abeereko n'ekirala kye yeewa nga kyayagala okusoma kubanga omupiira ogwo mulungi naye ndowooza abamuliraanye bayinza obutakola mulimu gumala era nze awo neekwasa abasomesa be nali nabo mu sports ku ssomero tebankolako mulimu gumala mbasanga nenyumya nabo naye ne bwe mbasanga nga tunyumyamu kinnuma njijukira kiri nti nali nina okubeera kuba omupiira nali ngwagala nnyo era nga gwe muzannyo gwemmanyi gwensobola era gwenjagala nga tewaliwo kitone kirala kyenkola ki kyenina ng'omwana okutwaliza wamu nga ttiimu mwawangulanga ne babawa certificate ebikopo twawangula kubanga nafuna n'omukisa nina ttiimu zinabeerangamu oba houses ya ssomero nga bibeera bya mupiira ng'ogwe tukuwangula ng'ebirala basobola tuwangula kuyimba kuzina ebyo nga basobola tuwangula naye mu ky'omupiira nga nfuna omukisa nga tuwangula kale n'essomero lyange lyawangula omuluka ne guwangula kubanga omupiira tegwo oba tuguleke noguleka nali mulungi kuba master nali mu ttiimu ento naye nga baliya enkulu bwetuuka mu bunnya nti bugere eri mu penalty n'omuluka omulala nga banno naye ate mu ttiimu ento nga ngenda ate nkwata obunnya bw'abali kati kyova olaba nti ekyo awo nga nekkiririzaamu mpira wagukyayira ddala even up to now nagukyawa nti gumala ebiseera n'okumenya omutima gw'omuntu naye nga sisobola guvumirira nnyo kuba tewaliyo abagulyako naye nze saagufunamu ate kati ogireera n'okyangamu oba ku kyalo oba waliwo mbadde mmanyi okukubamu naye ate kati nakuzeemu ngamba era olakyasobola kati onoonya nnyo training osobola ogikola naye mu kisenge ewuwo newetolaawo ennyumba naye kati nenkulamu neŋŋamba ate kati omupiira olaba gwaganira kuli kati mpulira abaana akubira essaza myaka 18 ndi musajja ndi myaka 25 n'okusoba kati naasobola kati saagala kukola kati buka nnyo kwagala kukola kyesigenda kufunamu kati ekyomupiira kyo nakola ki nakkiriza kati ubu ndaba okudda mu kisaawe manyi kye bayita okuba omulamba empiso pozi gukale naye tegukyayinza kuwonako dda abazadde bakyaliyo balamu akadde kano tobeera nabo kikyobasubwako maama oba taata sina nnyo kati kyembasubwako nze nganze kubanga wanekalisizo wendi tebali wala otera ogendayo no nkubira essimu ssaawa 5 ez'ekiro nvugawo nenkolaki nengendawo kati sina nnyo kyempasubwako buli akabeerawo nga bawulira nsaanidde okukamanya era mmanya mu mbeera yonna bingi byewakola mu buto akadde kano okuze kikyoyinza okuddawo noga nti oba kale singa nsobola okuddayoko mu buto ekyaddala kino nakikola naye mpulira nga oba nandizeemu nenkola ku bintu nga bino mpulira nga ekyamazima sina nnyo kyenakola kyeŋŋamba nti naalibadde nsirayo nenkola mpozi mu byemirimu nti waliwo amazima yala neekusabulamu ogamba singa mbadde nkyali mbyennyanja byange ate kati sikyayinza bikola ki biddamu kuba kati biri bye twasiikanga n'amateeka gaabijjako kati si bye bino kati ekyo kyo manyi okimiisingamukko neŋŋamba nti naalibadde neddirayo mu byennyanja kati raba kati ndowooza kikyo kyokka naye kisigadde nti mikwana egimu era gye nali nagyo mu bato n'abanfaako abasigadde nkyabalaba tukyali ffenna yali mukwano gwange asinga kikaawa gyali ekabira ye nkyambeera naye wonna bwe twetaagidde tukola ki tusobola okwefuna awo tewaliwo nnyo ge mazima bwoli bwenjukira ebyomuboto ekisinga okunnuma mu byebiri byegambye naye okusinga ekyomupiira guno Okay, Ssewanyana Batesta gwe tuli naye olunaku luno olwaleero oyinza okubuuza tuli ludda wannagambye tuli eno kaliisizo zino ze studio za radio Sakata 99 akatonyeze 9 Masiko FM we tukoledde olunaku luno olwaleero mukulu ono munnamawulire nga bwakutegeezezza ate nga yagasoma munnamawulire omutendeke so toddeeyo n'ogamba nti abo bakola ki ekintu yava eri n'akiyingiramu buyingizi munnamawulire mutendeke nga bwakikugambye wadde nga okusinziira ku mboozi ye agambye nti ne bwekuba ku upgradinga ate oba oli awo ayinza okugamba nti sigenda ku upgradingira mu mawulire kubanga alaba nti oba oli awo kyeyasoma kimumala okubaako kyako
kati mbanja ganzire ku side ki singa mbadde sciences ziri nazisobola nali badde omusawo kubanja ganyo okubeera omuntu nga woli oli wa mugaso kati n'omusawo ono ndaba nga naye abeera muki abeera wa mugaso kati nakyo nali kyagadde naye nga kibayitanga essential worker buli muntu kati yeetaaga kuba essential worker kati ndaba nga eyo mba newaayiriza sisobola genda mu busawo nga science zezo zakola ki zaagaana. So gwe tuli naye oyinza okwebuuza lwaki gwe nnonzeeyo mu bangi nze wanjawulo ku saidi yange nga bw'ababuulidde ku radio Equator nange bwe natandikira okukola ku mpewo we natandikira era nasangayo omukulu ono Ssewanyana namusangayo and you know to cut the long story short kubanga we natuukira omwami Kisa David by the way nkutumiddeko nnyo simanyi gy'oli naye obubaka buno bwe bunaakutuukako nkwagala nnyo era nkutumiddeko weebale kumpa mukisa at least ogusooka n'okkiriza nti nsobola okukola ku mpewo za radio ebiseera ebisinga Ssewanyana naddala obanga bwonna wootuuka bakubuuza wali okozeeko naye omuntu ga nti sikolangako omuntu n'akukkiririzaamu nti osobola okukola bakupolishingeko si kyangu mpulira bakyamu kati gwe tunaanoonya abaali bakozeeko kitegeeza n'ebikolako banaatandikira waggulu nze era saagala nnyo omuntu abuuza kintu ekyo kubanga bw'obeera oyagala yali akozeeko kati ate tugeze kati station eno emazeewo emyaka ndowooza guno gwakutaano kati yanaakola rediyo enkya naye anoonye baali bakozeeko gwalina ababo b'oludde nabo abakadde kitegeeza balina kugenda ku eri kati gwate osigalirewo okitegedde kati nze mpulira si kituufu kunoonya muntu olw'okuba yali akozeeko omwana bw'ajja oba omuntu yenna bw'ajja n'akusaba omulimu kyalinyumye nnyo n'omuwa omukisa gubeera nga weeguli ekifo bwe kibaawo n'omuwa weetaaga okutereeza n'omutereezaamu kubanga omutayinza kuba na bibi byokka tekisoboka gwe ng'ogamba nti nina omukozi naye alina bibi byokka tekisoboka wabaawo omuntu walina obunafu ne walina amaanyi kati walina obunafu omuyambako ekirungi ffe tulina omukisa mu mawulire abantu ffenna tuwabulingana omuntu bwakuwabula sebo baakuwootereza olaba just omuwuliriza bafaani baffe sookola esimu naga Batesta nti wano wagize bwoti naye mu luganda olutuufu ekyo tekisaana ku mpewo noga neyanziza nnyo taata naye aba akoze eki akuwabudde oba mukozi munno noga okola nagamba mawulire tugeze abagasoma noga okola bulungi naye ka speedi kendeezaamu kimala obeera osomye oba oyize kati bwe tuddayo wali okozeeko sikagala simanyi waliwo kati n'akantu akalala by the way tugenda kwogerako wali mu kitundu ekyokubiri like abantu abalina zi radios ke bakola naddala ku baana abayingira obuyingizi omulimu by the way ne bwoba toyingira buyingizi naye nga oli mupya at that particular station waliwo akantu ke bakugamba nti oyina kukola bwoti ne bwoti osobola okufuna wano omulimu ne waba space teriiwo naye kasita okola bwoti ne bwoti space ye creatingibwa so mbadde nkunyonyola nti lwaki omuntu ono mujjeeyo mulonzeeyo nti nze nsuubira nti wanjawulo kuba namawulire sofa benna akasanga mu media nga bwe ngambye nti nali ntandika butandisi nga bw'omanyi toyina kyomanyi microphones mpya fine nali nvudde ku buladde ensibuko yo neno 10/7 kati then nenzija eno ku 93 Farmer Radio Equator naye nga bw'omanyi jukira kati environments zikyuse tokolangako ku mpewo eri nali nkola marketing fine studio ng'osobola okugiyingira mu kowade bali tebansikiriza na kugiyingira kubanga olina kubeera eri mu field kunoonya business n'ebiringa ebyo kati just imagine omuntu manager akuwadde omulimu akukwasiza n'omuntu akupolishingeko ku radio twogera bwe tuti akupolishingeko otuuse ku lunaku lwasho kuba ebiseera ebyo ndowooza programu eyo bannalingi isaani muyimbiwo yabeerangawo buli lwa 6 ssaawa 4 ndowooza paka nga 5 awo oluvannyuma lw'amawulire agabadde mu wiiki ne Francis Xavier Tebusweke kati ntuuka mu studio ebyaddala nga simanyi kyakukola era emboozi eno kandinyumye simanyi kyakukola nga kyemmanyi
microphone nti yeno nsobola okula CPU yeno, keyboard yeno, monitor yeno. Naye nga ku console siyina kyemmanyi. Amasimu simanyi we ngenda kunyiga nteekeyo nkwate. Simanyi microphone gye ngenda kwogererako nti nteekayo wano ku console ndyoke njogere. Kwe gamba omanyi omuntu atuuse mu program nga talina kyamanyi, tamanyi wa kutandikira, ng'ate n'omuntu avuddemu tayambye muntu ono kubaako kuga nti bana it is your first show, at least maybe producingeko oba kankuyambeko wano kolaba oti, wano kolaba oti, wano kolaba oti. And the bad thing, mouse yali etagala nga tusobola kukola ki kubikozesa bulungi ku clickinga. Omwami ono yavaayo gye yali eri najja mu studio nandaga amasimu, ogenda kwata wano eno ogiteekerayo wano, n'eno ogiteekerayo wano, kati microphone eno yeeri, eno yeeno. Kati music yo playing bwoti wano oba omutaddeyo wano oba otuusiza okwogera osobola omukendeeza, kakati obulango nabwo ogenda bukubira wano bw'oteekayo wano bulango buli kimu. Ne ngamba mu bantu bonna at least ya avuddeyo kubanga yawulira nga ono nga tagenda kumpewo olwono nga nkubye music show ya ssaawa emu naye kumpi ntuuse mu dakiika nga 3 sinaba ku introducinga. Noza n'agamba bambi waliwo ekitakola ki ekitagenda bulungi, so bambi najja nanyambako nentandika nenkola show. Unfortunately negwa wadde mouse yali entawaanya saakubako dead air, nange nakyewuunya noza Katonda yazza bibye, nakola show. Ate n'abasooka okumpulira ba abanike ne baŋŋamba okikubye ne baganda baana mmwe mumanyi okusudiya, saagala byakunsudiya. Oyinza otya okuŋŋamba nti nkikubye ku mulundi gwe nsookedde eddala okwogera ku mpewo. In fact nago saagogera kubeera nago nagakubamuko music. So nolaba nti abantu abalungi oba oli awo bakyakola kiba there are those people who feel concerned kubanga ekyamazima ku Radio Equator abasinga bonna baaliwo naye nga bali ku reception radio gyeri ku reception naye teri afuddeyo gamba nti katuyambeko this person atandika butandisi kintu tamanyi kyakola katumuyambeko tumudirecting. Ssewanyana Batesta yavaayo n'akola ekintu ekyo. So naawe atulaba osobola okuyambako omuntu yenna ali waali ng'olaba oba oliawo ebintu tebigenda bulungi ne waba tagenda kusasula oba olwaliro Ssewanyana abantu baganfuniramu wa muyamba nze like nkifuniramu wa olwaliro kyekiriwo, but you can still help that person ne wobanga togenda kufunamu ate tomanya enkya naawe wanaakola ki wanaakuyambira. Njagala ekitundu kino tukifundikirire wano tuyingire ekitundu ekyokubiri ate tulabe Ssewanyana radios azisanza atya, mbeera ki gyayitamu, sector gyalimu eya entertainment gyakola music n'ebigenderamu kyekiriyo ate naawe omanyi kyekitambula side eno. Kale katujje